ejulirwamu ekikatiriza nti okumenya ekkanisa ya St Peters mu Ndeeba mu Machi omwaka 2020 kyakolebwa obumenyi bw'amateeka. Mu nsala yaabwe abalamuzi ba kkooti eno okuli Irene Mulyagonja, Oscar Kihika ne Kazibwe Kaumi balagidde gavumenti obutafulumya yadde ennusu eri omusuubuzi Dodoviiko Mwanje okutuusa ng'omusango ogwawabirwa abaana ab'omugenzi Evelyn Nachwa eyawaayo ettaka eri ekkanisa eno gumaze okuwulirwa. Onojjukira nti mu mwaka 2008 abaana bano okuli John Kajoba ne Edward Bulanga bawabira abakulu ab'ekkanisa eno mu mbuga nga babalanga okukyusa ekyapa ky'ettaka lya nnyabwe ekiri ku ploti 749 ne 750 bloka ey'ekibuga mu mannya g'ekkanisa mu ngeri ey'amankwetu. Kati abalamuzi balagidde omusango guno guddemu guwulirwe okuwulira obujulizi bw'ab'ekkanisa nga gavumenti eyeddiza ettaka lino tennasasula Dodoviiko. Yalumiriza nti ettaka lino yali yaligula ng'ayita mu kampuni eyitibwa Ephraim Enterprises. Ekkanisa ya St Peters mu Ndeeba yamenyebwa nga 6 omwezi ogwokusatu mu mwaka gwali 2022 oluvannyuma lw'omulamuzi wa kkooti enkulu John Keitirima okulagira nti ekyapa ky'ettaka ekkanisa kwe yali etudde kisazibwemu kiddizibwe mu mannya ga Evelyn Nachwa.